Tuli katabo amaggwa n'emitego mu buvubuka kawandiikibwa Ruth N. Kabogoza. Tutuuse ku ssula egamba nti Cissy ewaabyansi gye tugenda okwetegereza. Awo wakati yalwawo n'agenda awumulira ewa ssengaawe gwe yali ayagala ennyo Byansi. Cissy baamufumbira ebittafutafu ne bakamala. Ssengaawe Byansi yamubuulirira ng'omwana omuwala era n'okumunyumizanga ebyamulingako mu buto bwe. Lumu baali balima n'amusuulirako emboozi eno. Yamugamba nti mwana wange, ffe we twagulira nga tetutenguwa bakulu wadde okubaddamu oba okubaŋoola ng'abaana b'omulembe guno abamu bwe bakola. Yagamba nti kale baali bamanyi nti ensi ya nsolo naye nga batutuma era nga naffe situgaana. Olumu bantuma okugenda ewa ssenga mumubuuzeeko era mulabe n'obulwadde. Mu biseera ebyo ku kyalo kyaffe kwaliko enkobe nnyingi ddala era bannange bwe baagendanga emugga oba mu ndagala nga batunyumiza nga bwe baazirabye ne zibasekerera. Naye nga nze sifunanga ku mukisa kuzirabako. Kale koolwo ewa jjajja Zuluta navayo kawungeezi ntere neeyuna obudde. Mba naatera okutuuka mbuzaayo kitundu kya mutala nga gumu kyokka ne nnengera ensolo bbiri ng'emu etambula ewenyeramu era ng'erina amooya mangi nnyo okuva ku mutwe okukoma mu bulago, ate ey'okubiri ng'eringa embwa. Zaali ziva buvanjuba nga zoolekedde ebugwanjuba nga zigenda kusala oluguudo lwe nalimu. Bwe zandaba eyatambulanga ng'ewenyera kyeyava ekwata eridda gye ndi ne ginnaayo n'egoberera. Kyokka nga nze olwo mu kiseera ekyo nfuba kwetegereza nsolo ezo kubanga namanya mangu mu butamanya bwange nti ezo zaali enkobe, ate nga abakulu baatugamba dda nti enkobe tezirina kabi konna. Kale olw'okuba nalowooza nti zaali enkobe kyenava njagala nzikkaanye. Namagama ga kaggo nsobole okuziswanyula mu kkono ku buswanyu awo, naye olw'okuba nti lwali lukoola saasobola kukafuna mangu. Ne njagala waakiri nfune akayinja neekubire ku bikobe nnyini. Naye nalaba sikalaba ne mbivaako ne nzira mu kubisekerera obusekerezi ng'amaaso nga kanula mbu neetegereza enkobe, kuba eka baali banneegombesa nnyo olw'okuba bo baali baazirabanga era nga baziraba entakera, ate nga nze sifunanga ku mukisa ng'ogwo. Eyali ewenyera yalejja gye ndi n'erengera akabuzi. Olwakalaba n'eryoka etyekula emisinde emiyitirivu ng'egenda gye kali. Ne ginnaayo bwe yalabanga neebamye nayo n'egoberera. Nze nga nnyimiridde wamu nga nzitunuulira okutuusa lwe zaggwerayo mu kiwonvu ne ndyoka ntambula, naye nga njaganya mu mutima olw'okulaba ku nkobe. Kyokka mba naatera okutuuka eka ne nnengera ate bbiri naye nga ziri zaagejja ne ziwola. Zampitako ku lutwe ng'emikira giri waggulu. Kyokka natya ku mulundi ogwo era ne ndowooza nti oba nsolo ndala nga si nkobe. Kwe kutambula nga nsaayirira era nga mbuukamu n'ebibanda. Naye mba ntuuka nti mukyererezi ne nsanga omusajja. Kwe kunkaayuukira nti mwana gwe ovaawa era oyiseewa? Tosanze empologoma ebbiri ezizzeeyo nga zidduka ze tuva okukanga nga zaagala okulya embuzi za mwami Sewaali? Omusajja agenda okubijja mu kamwa n'okumalayo nga nze sikyategeera kuba mu bati nalimmo, naye ku olwo gwajabagira anti namugwira nga bwenkankana nzenna nga mmubuuza obanga zendabye nga zidduka z'enkobe. Namukaabirira wamu n'okumwesibako asobole okuntuusa ewaffe eka kuba buli wamu ng'olwo ntyawo. Naye kale nategeera mu bukulu nti eyali ewenyera ye yali ensajja. Bwe ntyo mwana wange nayita ku lugwanyu okuliibwa ensolo era tebaddayo kuntuma walako. Baali balimiddeko akabanga. Sise kwe kubuuza ssengaawe nti mpulira olugero olugamba nti boogeza essiru bayogeza mukaamu kwenda.
kyokka sirutegeera kwe lwava. Senga we kwe kumwebaza olw'okumubuuza ekintu eky'amagezi bwe kityo, era n'amugamba awulirize nnyo olugero olwo kwe lwava. Yamugamba nti omuntu eyayitibwanga Mukwenda yalinga mukungu mu Bwakabaka, kale ng'alina abaddu abazaana n'ebintu nkumu nnyo. Olwalo olwo ng'omukyala omu ajja aba olubuto, bwe lwakula ng'agenda mu lusuku, kubanga ab'edda baazaaliranga mu nsuku. Omwana teyamulumira bbanga ddene ng'ali bweru. Omwana olwagwa ku ttaka teyakaabirawo ng'abaana abalala bwe bakola. Omwana olwamujja wansi ng'agamba nnyina nti, maama, ko nnyina nti yogera, ko omwana nti eno ensi gye nzizeeko ng'erimu ebigambo bingi ate ebibi, ng'erimu n'ebizibu nkumu, nkole ky'okusobola okugiyitamu obulungi. Ko nnyina nti ky'oba okola mwana wange, sirika. Okuva ku olwo omwana teyaddayo kwogera era n'akula nga kasiru, kubanga nnyina yamugamba nti lwanaasobola ensi. Mwana muwala kasiru oyo teyali mulungi nga mulwadde. Buli yamulabanga nga yeevuma ekyamufuula kasiru, naye bwe yakula ng'atuuse okufumbirwa abasajja baamutyanga olw'okuba nti yali kasiru. Kyokka omwami oyo Mukwenda bwe yatunula ku kasiru, ddala amalusu ne gamulema okumira, bw'atyo n'asalawo amuwase. Naye abeewaabwe baamugaana nti wadde bamuyiwako amazzi ne baganywa, nti amuleke kubanga yali kasiru. Kyokka Mukwenda yalinnya mu kyoto nti ye kwe yali afiira. Bw'atyo kasiru ng'afumbirwa Mukwenda. Awaka yasangawo omujja we. Mu kiseera ekyo Mukwenda yalina abaana bangi, naye nga talina mwana wa bulenzi n'omu. Kale kyeyava alangirira mu bakyala be nti alinzaalira omwana ow'obulenzi, ndimuwunda n'omutwe. Olwalo olwo ng'abakyala bombi bafuna embuto nga zikula era zaabalumira kumu. Olwalo okubaluma ne baleeta omukyala omuzaalisa ne badda mu lusuku bokka. Abaana okuzaalibwa nga Kasiru akubyewo ddenzi ate nga mujja we asuddewo muwala. Okugenda okuva mu zzaaliro nga balangirira ng'omukyala Kaddulubaale bw'akubyewo eddenzi era nga Kasiru bw'azadde gannemeredde. Ekyali wali nga Mukwenda abuuliddwa nti Kaddulubaale amukubiddewo eddenzi, kale tali kirojja. Ng'era bwe yali asuubizza nti alimuzaalira omwana ow'obulenzi alimuwa buli kalungi akalisoboka, era ddala yakituukiriza. Omwogezi alaba naye ekimutta kuwaayira. Omwogezi alaba naye ekimutta kuwaayira. Naye abantu baatandika okweyogeza nti omwana wa Kaddulubaale yali afaanana Kasiru, bw'atuuwa wa Kasiru nga yafaanana Kaddulubaale. Kyokka baabikomya awo nga bagamba mbu olw'okuba baali baawamu kyebaava bafaanana, ebyo nga biggwa. Tebaalwa ng'okwalula abaana kutuuka. Edda bwe baabanga baalula ng'omukyala azaala abawala atula ku kkono, ng'azaala abalenzi yatula ku ddyo. Munnange nga bayalirira maliba nga Kasiru bamutuuza ku kkono, Kaddulubaale ng'atuula ku ddyo, nga buli omu alera omwana we mu ngalo. Bwe baba bagenda okutandika omukolo gwennyini ogw'okwalula, nga buli omu wali asiriikiridde, Kasiru kyeyava ayimukanga omulagire n'agamba Kaddulubaale nti, munnange atakuzaayizanga naawe tomuzaayizanga. Kasiru bw'atyo bwe yagamba Kaddulubaale, kwata omwana wo mukuyonserezza bulungi, nange mpa owange, era weebale kumunkuumira bulungi. Ng'amuggyako omwana we ssebo ow'obulenzi ng'amuwa obuwa omuwala. Ng'abantu abagamba nga bwe baateeseza mu zzaaliro n'omuzaalisa nti bamuweemu omuwala, ye Kaddulubaale atwale omulenzi asobole okufuna omudiri ogwassibwawo era omukazi alizaala omwana ow'obulenzi. Bwe baabimukola kubanga yali Kasiru tasobola kwogera, nti kale anaali byogera ebyo. Kasiru yannyonnyola byonna n'ekyamusirisa n'akyogera obutayogera okumala ebbanga eryo lyonna bwe lityo.
era nti yali amaze okukiraba. Ekyo ekyamusirisa okumala ebbanga. Kaddulubaale n'omuzaalisa nga baswala, nga bava mu kuswala nga beddira eri. Ate yali kasiru okuva ku olwo ng'atandikira ddala okwogera, kyokka bye yafuna byakirako obugulu bw'eggongolo nga nno nkulabira amazima nga bwe geetaagibwa ennyo buli wamu. Okwo nno kwe kwava n'olugero olwo nti boogeza essiru baayogeza muka mukwenda. Olunaku olwo baalima nno olubimbi lunene nnyo, Cissy lw'ataamanya na gye lwava. Kyokka baava ku lubimbi ng'ayize bingi okuva ku ssengaawe oyo Byansi, era yamutegeeza nga bwe yali akuze nti singa aneepakula n'obulenzirenzi ajja kwesanga ng'amaze okusoba. Ekintu ekitandibadde kirungi nga tannamala kusoma. Yamukuutira nti mwana wange, siba omutima gwo, tewali ayinza kukukuuma bulijjo okuggyako ggwe wekka, kuba abasajja b'omu kibuga bajja okukusendasenda. Naye mwana wange guma, bonna obawangula osobole okufuna ebbaluwa yo ey'omulimu era naawe olyoke weeyagale. Nti era vva ku mikwano emibi kubanga ebiseera ebisinga obungi beefuula ndiwulira. Cissy baamusibirira entanda mpitirivu ngadde ewaabwe gy'ataalwa, ate n'adda ku kibuga okwambalagana n'emisomo nate. Weewaawo tuba tusome mwoli essula tugiwunziseeyo ebadde egamba nti Cissy ewa Byansi. Ogiwulidde bulungi ddala ky'oyizeemu, ekikunyumidde, ekikunyiizizza, ekikusanyusizza, byonna teeka wansi mu komenti tusobole okutambula. Tujja ssoma egamba nti Cissy adda mu kibuga, y'essula eddako mu katabo kano ak'amaggwa n'emitego mu buvubuka. Basiibulidde wano, Ssaabasajja Kabaka awangaale.